ensonga eyanyingiza mu byobufuzi. Ndi musanyufu bassebo ne bannyabo, tetunnatuuka gye twagala kutuuka, naye we twali si we tuli. Olunaku lwa leero gye buvuddeko nga babawa buwi soda ojja owulirize munnabyabufuzi kubanga baali bakuyigiriza tebikwatako. Kati bassebo ne bannyabo mwenna mu Uganda mukirabye okuva ebuganjuba paka ebuvanjuba nti abantu kati enkulembera y'ensi yaabwe bagitekinga over. Yensonga lwaki balina okukuba amasasi oleme kujja kuwulira bigambo bya Kyagulanyi kuba bijja kuggula obwongo. Kubanga naawe ojja kiraba ono Bobby abadde nga ffe. It's just a matter of time. Naawe osobola. Tebaagala Bakyagulanyi babeere bangi. So bwe navaayo ne neesimbawo basooka kulowooza ti abalinga bano abayimbi abalala abazze. Era ne bampirayo kakati Bobby. Uzi abantu bakuwagira naye kakati tukoze tutya oyagala mmeka? Ne mbuuza eki? Tebasooka kutulwanyisa kubanga tebamanya. Singa bamanya nti nja kuba mbagamba bino, singa bamanya nti nja babikulira akama, bandibadde banzita dda. Ugwanga lyange nange nsobola oditeekako through music. Era bwe nabeera nga mu music mwabirabanga nga siyimba buyimbi just kubasanyusa, wabula nga nnyimba okusomesa, okubuulirira n'okukyusa eggwanga. Era n'emirimu egyo twakolanga mu ghetto twagikolanga ku lw'abantu ba bulijjo. Era bassebo ne bannyabo yali nze eyagamba Kayihura muyitiridde okukwata abaana. Omuntu mumusanga n'akatundutundu k'essadda ne mumusiba emyaka 4. Ng'abantu ababba ssente za gavumenti bali eyo. Ne mugamba bano abaana tulina obba rehabilitate nga kuba naffe twalinga bo. Bassebo ne bannyabo nze nali mbaluka. Naye oba tusobola okufuuka abantu balamu n'abato ne batulabirako, tusobola okgenda mu ghetto nga tetugobagana bugobaganyi nabo misinde, wabula nga tucommunicatinga nabo ne bamanya ne bakyusa obulamu bwabwe mpola mpola. Ne tubayigiriza nti munda mu bo mulimu omuntu ow'omuwendo, kye bali n'engoye ze bambadde n'obwavu bwe balina si bebbo. Eyo mbeera yebafudde ki bwetyo. Nyina essanyu tibye tusobola okukyusa twabikyusa. Naye oluvannyuma lw'okulaba nti abatufuga tebaagala bantu bategeera, nedda baganda bange waliwo ensonga lwaki wano mu Uganda omuntu asobola okutamira ku nusu 5 ekido osobola okutamira. Naye ekitabo ekitandikirwako kya ssente mmeka? Waliwo ensonga lwaki programu eziwemula, programu ani yayenzewa, ani yabyani, ani yakwanye mukazi wani, nyingi nyera zesinga okupromotingibwa, naye togenda kusanga nga bayigiriza abantu eddembe lyabwe oba nga babayigiriza constitution. Waliwo ensonga lwaki empapula z'amawulire enkunami zebasinga okupromotinga zezisinga n'okutunda olunaku lwa leero, naye tosobola kusanga eno constitution ya Uganda nga bagivunudde ne bagisa mu Luganda oba mu Luteso oba mu nnimi zonna enzaaliranwa. Waliwo ensonga. Kati no baganda bange eyo y'ensonga eyandeeta mu byobufuzi. Eyo ensonga kubanga twalaba nga waliwo disconnect, waliwo oluwonko lunene wakati w'abangi n'abatono, wakati w'abaavu n'abagagga, wakati w'abaatuwamba naffe abaawambibwa, ate nga kyali tekisobola kukyuka. Bino buli muntu ali obulungi tabiraba, basita abali obulungi tebabiraba, abagagga tebabiraba kubanga bali comfortable. Nze abo bonna baali mikwano gyange. Gendo scrolling in Facebook ojja kusanga obufaananyi nga tuli ne basale, ojja kusanga obufaananyi nga ndi muto nga tuli nabo batabani ba Museveni, ojja kusanga obufaananyi nga tuli ne ba Museveni kubanga batwagala awo. Gw'olina bakubira nduulu, gw'olina baleetera byana, gw'olina bayimbira nga banywa. Bassebo ne bannyabo kyali kisobola, nali nsobola okubeera nga ba artist bannange bonna be mulaba.
omulimu gwabwe gwa kusiruwaza abantu. Nali nsobola kikola naye nga sisobola kusonyiwa mwoyo gwange olw'okubuza eggwanga lyange. Ensonga lwaki MTN esasula sente nyingi nnyo gwe Bobi Wine gy'ogambe bugambe MTN oba Airtel oba ki, kubanga oli influential. Kubanga ebigambo twogera abavubuka abato abatulabirako baagala okufaanana nga ffe. N'olw'ensonga eyo baagala ebigambo bye tuba tugamba abavubuka nti muve mu byobufuzi. Tebaagala tukule bantu maaso tubalage nti ebyobufuzi omukulembeze oyo MP agenda n'asalawo oba luno oluguudo lukolebwa oba terukolebwa, oba mu ddwaliro waliyo eddagala oba teririiyo, oba waliwo okusoma oba tekuliiwo. Kino kigenderere, no si mistake. Mwakulaba nga abasinga obwavu mwamusinga obungi, no si mistake baganda bange. Kino kigenderere. This was an invasion and a capture. Batulumbagana ne batuwamba. Tebalina njawulo ku bazungu abaava ewaabwe ne bajja ne bawamba wano abaddugavu ne batandika okubba amasanga ne batandika okubba zaabu ne babba n'abantu ne bagenda ne babatunda ng'abaddu. Tewali njawulo. Kubanga bano babbe golode Kalamoja, babbe ettaka baba n'amalaalo bagasiguddewo, kati babba n'abantu ne babatunda e Buwalabu, babatundamu n'ebibumba n'ensigo nga bakyali balamu. N'olw'ensonga eyo nze okujja mu bino si kuba nali sinyumirwa freestyle yange gye nalimu. Nze saali yala, nali musanyufu, nali mugagga. Naye bw'obeera nga gwe mugagga omu ng'abantu abakwetoolodde 9 baavu, ye gwe obeera omwavu ow'ekikumi, jasi oba tokimanyi. Kati neeyo y'ensonga eyanyingiza mu by'obufuzi. Ndi musanyufu bassebo ne bannyabo, tetunnatuuka gye twagala kutuuka, naye we twali si we tuli. Olunaku lwa leero gye buvuddeko nga babawa buwi soda ojja owulirize munnabyabufuzi kubanga baali bakuyigiriza tebikwatako. Kati bassebo ne bannyabo mwenna mu Uganda mukirabye okuva ebuganjuba paka ebuvanjuba nti abantu kati enkulembera y'ensi yaabwe bagitekinga over. Yensonga lwaki balina okukuba amasasi oleme kujja kuwulira bigambo bya Kyagulanyi kuba bijja kuggula obwongo. Kubanga naawe ojja kiraba ono Bobi abadde nga ffe. It's just a matter of time. Naawe osobola. Tebaagala Bakyagulanyi babeere bangi. So bwe navaayo ne neesimbawo basooka kulowooza ti abalinga bano abayimbi abalala abazze. Era ne bampirayo kakati Bobi. Ebuze abantu bakuwagira naye kakati tukoze tutya? Oyagala mmeka? Ne mbuuza ki? Tebasooka kutulwanyisa kubanga tebamanya. Singa bamanya nti nja kuba mbagamba bino, singa bamanya nti nja babikulira akama, bandibadde banzita dda. Era ekyaddondo bwe twajja babuuka luvannyuma ne bagamba kano akayaye tekajja kuseringa awutuko kalalamu. Twayingira mu parliament nga tugezaako okuwakanya etteeka eryo erya Mwami Museveni okwefuula kabaka wano ku ttaka etali etali abajjajjabe. Era mwalaba twatandika mpola mpola. Bwe twawangula ekyaddondo twali tutandise nabagamba muwulira bataano. Nabagamba nti bannabyabufuzi bano kyekiseera bamanye nti byonna bye bakola babikola ku lwaffe. Ezo emmotoka bazigula mu ssente za musolo gwe tuwa. Era ne mbagamba nti oba parliament eganye okujja mu ghetto kati ghetto egenda kusitula bukolokolo egende mu parliament. Naye era ate wano wakulu njagala mumpulirize, nakimanya nti sisobola kikola nzekka. Sisobola kikola nzekka bassebo ne bannyabo. Twatandikirawo, twasooka Jinja. Bwe nalaba omuntu alowooza nga bwe ndowooza nalumbirawo kuba nabagamba buli awali olutalo nga kulwanirira ddembe nenawo omulimu. Ne tugenda Jinja ne tugula abantu amaaso mu wiiki 2-3 Paulo Mwiru n'abawangula ne baga okimanyi kana akayaye tekaze mbya kusaaga. Ne tuvaawo ne tugenda e Rukunjiri
ne tugula abantu baye amaaso era beti muzanira n'abakuba akalulu ne bagamba ne tuvaawo nayina kyali wange gwe bayita Asumani basalirwa newankubadde ngera bwe mmanyi Museveni waba takutiisiza na komera akudongowaza na ssente naye n'ebugiri twabakuba akalulu bebba. Awo Museveni n'atowa order n'agamba kana kalenzi mukatte tujja kudiringa n'ebirala ebinaddawo ne tugenda mu Arua. Mumpulira bulungi, twasookawa Jinja mu Busoga ne tuddawa Erukunjiri mu Kigezi mu Bakiga. Bwe twavaayo twadda Bugiri era mu Basoga eri kumpi n'obboda. Kati bwe twava wate twagenda mu West Nile mu Balugwala twakuba Museveni akalulu. Basebo ne bannyabo twatuuka kyalinga wano bwe kiri. Awo Museveni yali amaze okukakasa nti ayina emmundu, ayina ssente, ayina amagye naye talina bantu, ate talina buyinza ku bwongo bw'abantu. Kyatutwalira ennaku ntono nnyo okubuusa abantu b'omu Arua era baabuuka. Naye Museveni nga bwe mbagambye yali asazeewo ti nze nzitibwe. Era muganda simanyi Katonda lwaki abantu bonna abayimiridde nange abasinga obungi babeera basiraamu. Nalina driver wange bamuyitanga Yasini Kawuma. Nali nvuga emmotoka left hand tundula paka kati ekyali mu Arua bagiwamba. Akasajja KFC ne katayiminga. Kumbe nsise omutto nkoze eki mpoye. Akasajja ne kasindirira Yasini Kawuma amasasi. Yasini Kawuma n'afa. Aga amasasi galina kubeera gange. Ne bajja ne bankwata ne bakuba nze emigo 5. Nera bwansanga nakolamu ne bankwata ne bansibira mu barracks eziwerako ne baleeta emmundu 2 nga bweri nkola ya Museveni kubanga yamanya sina musango gwenkoze talina koti gyayinza kuntwalamu. Ne bansingisa omusango yagamba mutwali mu koti y'amagye ne baleetaawo emmundu ne baleeta n'ebintu ebirala bye baleeta nga mulimu n'enjago babamba SFC baali baginywa ne baleeta n'obwenge ng'obaani yali abufisizaawo naye mummanyi. Ne bagamba ne bayimira mu parliament ne bagamba Kyagulanyi twamusanze n'emmundu 2 basebo ne bannyabo baleeta emmundu ne baziteekaawo bannamawulire mwenna mwaziraba. Ne bagamba Kyagulanyi twamukutte n'emmundu ne bantwala mu kooti y'amagye. Naye tewali kisinga maanyi g'abantu. Abantu bateekawo embeera wano mu Uganda n'okwetooloola ensi yonna. Baganda bange mwe mwateekawo embeera bamaama bataata. Ye mama nsumulula nze nandibadde banziika dda. Era bwe nava mu kkomera nagamba kati kensima tusooka okufa kuno. Etegeeza time yange ey'okufa ebadde etuuse neyitawo kati eri myaka mingi mu maaso. Naye nga tebannanzita nja kumakinga sure buli wenninya wabeerawo Kyagulanyi, buli wenninya wabeerawo Kyagulanyi, buli wenninya wabeerawo Kyagulanyi. Basebo ne bannyabo Katonda abadde mulungi. Bakyagulanyi babadde bangi betusi